Hallelujah, hallelujah. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe nnyo Katonda omulamu oyo gwe tukkiriza ffe yabakkiriza mu Yesu Kristo nti yeri ebulamu era kwe kuzuukira munyeenya yakaya kuzuukisa ye yake Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu. Leero nno twakisizza abakubi ba ngatto yonna gy'oli. Nze ndi mukubi wa ngatto era nga wano nze wenkolera. Eno ye ofisi yange. Omulimo guno mulungi nnyo nga bw'okiwulira kubanga guyingiza ate era nange n'enfulumya ate n'ensevinga. Mwatugundabirira mu kulya n'okunywa bwe ndwala era nsobola okufuna okwejjanjabisa. Kale nze sigwevuma wadde kubanga Mukama ye yagundaga era kwe kugukola. Naye tuli mu kyawandiikibwa kye tusoosa okulembeza nti magoba ki g'ofuna mu mulimo gwonna gw'okola wano wansi w'enjuba ekiri mu Mubuulizi awasooka baasi ya 3. Magoba ki g'ofuna mu mulimo gwonna gw'okola wano wansi w'enjuba. Mwatunze ndi mukubi wa ngatto naye nalokoka nze nakkiriza Yesu Kristo okubeera obulokozi bwange era kyenva nkola nga ngoberera ye. Nkuŋŋaana nina kyaki nva ku Glory Church International Kagoma eyo nno nga yewali omusumba wange Pastor Edgar Kwagala yatusumba ffe endiga ze. Kale bwe ntyo bwe ndi naye ninamu ebinsoomooza mu mulimo guno. Engatta eno ogiraba kati wano mba ngimaze naye nnyiniyo agenda n'akola ensobi n'akerewa okugikima. Kati bambi waliwo abantu bangi abeetaaga okukozesa ku ngatto bweti naye nga bo tebalina busobozi busobola gigula kubanga ya bbeeyi mu ndabika era oba ogiraba. Kati waliwo bambi bano abagala okukola zi showbiz batera okujja ne batunyonyolamu ng'olaba kyagendako kyetaagisa engatto bweti yennyini oba n'okusingawo. Nze sitawaana nga nkwata ngatto y'oli nga njiwa ono agyetaaga mu kiseera ekyo ng'akozesaako naye. Kale nno waagiddiza n'oli oba oli awo wanaaginonera ajja gisanga naye waliwo bwe balwayo. Laba nnyini ngatto bw'ajja aginona nga sigirinaawo nsanga obuzibu kubanga siinaayo bulaki ndala yonna gye nnyinza gamba nti ate gye nagitadde wano nze wondaba kati era wenkolera. Kati oli aneetera engatto ye aba agisuubira gisanga wano wennyini naye munnange tuzaazikira ddala. Kale nno ekyo ne kireetawo onjawukana wakati w'abakasitoma bange naye ekiswaliza ddala olumu tugamba tuzozeza ne tuziwanika ewantu oba okyaginonya wagiwanise n'ogamba wababye enzibe nga sigiraba Mukama wange nsaasira ŋŋenda kugigula. Ate laba eyagitutte bwagireetera mu kaseera kennyini nga nennyiniyo waali nga statement tezikwatagana. Kale nsanga obuzibu kasitoma oyo tasobola kudda wadde okundagirira omulala. Naye olw'ekyawandiikibwa kyenjagala ate okugabana nammwe mwana wattunze ebyawandiikibwa mbiyina. Kati kino kiri mu Petero ekisooka olunyiriro lwokusatu chapter 3 verse 10 na meka na 3. Wagamba nti era ani anaabakolanga obubi bwe munaanyiikiranga obulungi. Wagambye nti era ani anaabakolanga obubi bwe munaanyiikiranga obulungi. Petero ekisooka chapter 3 verse 13. Ani anaabakolanga obubi bwe munaanyiikiranga obulungi. Tewaliiwo ebintu ebimu ffe tubyeyitira ffe tubyereetera ne tulowooleza Katonda nti tatufuddeeko tali ku sayidi yaffe naye nga ye yennyini agambye ani anaabakolanga obubi bwe munaanyiikiranga okukola obulungi. Abalokole tulina kweyisa bulungi awo nno wabulewo omuntu yenna bwe twekwasa nti atukoze obubi Mukama abadde luddawa tusobole okwakisa emunyenye zaffe okwaka n'ez'abalala era ne mu kitabo ky'obulamu nga tutuukiddwa ogenda mu ggulu ku lunaku olw'enkomerero amannya gaffe gesangibwe mu kitabo ky'abalamu. Munyenye yaka ezuukusiza engatto mwenna abakubi b'engatto emunyenye zammwe zaake era nammwe muzuukuse abalala twerongoose tuleme okuzikirira ng'okuzikirira kwaffe kuvudde ku mirimu gye tukola nga ate gye tuvudde tuzze tutambula bulungi. Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Munyenye yaka yakuzuukuse yo eyake. Mwebale abampagira mbaagala nnyo mweyongere okujja era wendi ntunga ate era n'enkuba n'eddagala n'okuzooza nzooza. Yes.
Ti mukama nga mulungi 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 mukama nga mugaga yanunula obwana bwange mukama nga mulungi 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 mukama